Abalunzi b'enkoko abeegattira mu kibiina ki Poultry Association of Uganda eggulo lya leero basisinkanye Katikkiro Charles Peter Mayiga era ng'abaaniriza ng'ali wamu ne baminisita okuli Oweekitiibwa Hajji Amis Kakomo avunaanyizibwa ku by'obulimi n'obulunzi, Oweekitiibwa Robert Sserwanga ow'abavubuka n'abalala nga bakulembeddwa Gasekalala Junior ne ssentebe w'ekibiina kino Henry Mbambwe bategeezezza Katikkiro nti bategese omusomo okubangula abalunzi b'enkoko okwongera omutindo ku bye bakola n'obungi bw'enkoko for the World Egg Day Expo to be held between the dates of 9th and 11th of October 2025 at Old Kampala Secondary School. Ekibiina kino kyateekebwawo tusobole okubeera nga omulimu guno tugutwala mu maaso ate nga twogeraganya ne gavumenti, twogeraganya n'abaguzi, twogeraganya n'akatale nga tuli wamu n'eddoboozi limu. Ssentebe Mbambwe asiimye omulimu ogukoleddwa Obwakabaka mu kutumbula ebyobulimi n'obulunzi okwosaako okusitula embeera z'abavubuka n'ebirala. We believe the poultry sector can be a key driver of rural development, household nutrition, youth employment and economic resilience. Abuulidde Katikkiro ebigendererwa by'ekibiina kyabwe ebipya ebiriwo mu mulimu guno okwosaako ebibasoomooza. Our shared mission is to build a modern, profitable and inclusive poultry sector that drives food security, nutrition and jobs. Minisita Sserwanga nga naye mulunzi wa nkoko ategeeza Katikkiro nti mu kiseera kino Uganda erimu enkoko obukadde 58 naye nga Buganda y'ekyasinze ng'erundako obukadde 21. Kabange 221 babala ebisolo mu Uganda. Enkoko ziri obukadde 58 enkoko mu Uganda obukadde 58 naye ku bukadde 58 mukama wange obukadde 21 zirundibwa mu Buganda era Buganda yesinga okulunda enkoko. Oweekitiibwa Hajji Kakomo naye asiimye ab'ekibiina kino olw'okukolagana obulungi n'Obwakabaka okutumbula ebyobulimi n'obulunzi. Bw'olunda enkoko ofuna ssente, bw'olunda enkoko ofuna enva, bw'olunda enkoko ofuna eggi n'ofuna emmere, naye ate byonna ofuna ekigimusa, emmwanyi n'ebala n'ebitooke nebikola ki nebibala. Kakati kengaye nti mwe muzze kukwatira ku bwa Buganda. Katikkiro Mayiga mu kwogera gye bali abategeezezza nti Buganda tesobola kudda ku ntikko nga tebalina bintu bivaamu nsimbi, bw'atyo n'abasaba okwagazisa abaana baabwe bye bakola. Mbasaba mwagazise abaana bammwe emirimu gino ate mugibayigirize. Abantu abaakulira mu bwavu balina ekizibu kiyitirivu. Bagamba saagala mwana wange aboneebone. Mwabayigirize mulina ekizibu ekyo ky'amaanyi nnyo. Watambula mayiro 8 okugenda ku ssomero, omwana wo takyasobola kuyita mu ebyo ebya mayiro 8 naye ate olina okubaako ebizibu by'omuyisaamu ku mirimu ategere bwe bagikola. Abasabye okwetanira tekinologiya kibayamba okulongoosa emirimu gyabwe era abasuubiza okwetaba mu omwoleso guno oluvannyuma baguza satifikeeti ya bukadde 9. Procopius Lumu yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.